Umeme twali wano ku parliament wiki ewedde nga government eyagala kwewola parliament ejikiriza okwewola obuwumbi obusoba mu 7 dola za America 19 n'obutundutundu 9. Netugamba naye sente zino zivaawo mwe muzijjeewa kubanga Auditor General tanakola assessment. Mwenga government mutudaawo ne mutebereza ne mujja wano fenga tulaba bagala kuyisaawo bintu bitategerekeka. Nitugezaako kisimbire kuli naye bannaffe side eri ne bakisaawo speed ne kiyita. Naye olwaleero ate funya report okuva wa Auditor General ng'egamba nti buli obukadde 19 miliyoni dola ze baali bagamba ezo si ntuufu zaali nkyamu. Auditor General ng'agamba nti sente ntuufu buli obukadde 118 eza dola. Ekyoka kati ani yali agezaako okubba sente y'omuwa omusolo kuba twabagamba lwaki temulindako Auditor General n'akola assessment. Naye ng'ekyo kiri awo ne Auditor General's report nayo twagala gitunulamu kyembadde ngamba speaker naye lwaki temukkiriza n'eyo report kubanga Auditor General bw'akola report agireeta wano mu parliament ne tugitunulamu tugiva mu ttooki okubeera sure assessments zaakoze byebyo byennyini oba waliwo obuulyawo ebyetaaga okuddamu okutunuulira kubanga zino sente zaamuwa musolo naga nti obudde buweddeyo tugende speed. Nali ngamba Attorney General wiki ewedde nga kuba ebirowoozo ku nsonga eno ne mugamba naye lwaki nga gavumenti mujjukira kwebikka ku makya nga bukedde. Ensonga eno mwali mukimanyi nti nga 31 eno concession agreement egenda kukoma. Lwaki mudduka saawa eno speed mutupapya kubanga mubabira sente mukupapya bannaawe budde buweddeyo ekintu kiyise butakiyisa kaakati sente zijja kweyongerayo. Babaddewo ebbanga lino lyonna kubanga babadde bakimanyi nti nga 31 March concession agreement ejja kukoma. So bwe buzibu obuliwo naye ng'era tugenda kulondoolera ddala paka okulaba nti sente y'omusolo tebbibwa bagibba nnyo nnyini ddala. Kati oba oli awo ne mu kino mulimu abapanze nti tuyisizeemuko ku zaffe. Yenyamiza endagaano eno yayisibwa parliament enkadde yaliko n'eraba parliament neetunuulirwa omuli w'amagezi wa gavumenti tugenda ku Attorney General. Kakati gavumenti bwebanga yatunulira endagaano embi bweti n'egiteekako omukono nti omuntu wajja wano n'amala okukola oba okwozaamu mu sente zaffe ate bw'aba agenda ng'endagaano eweddeko kubanga yaweddeko nti ate mumusasula omusimbi omunene bwe guti ne bituuka ekiseera ng'agenda nga ne gavumenti enaba kutuula kumanya sente meka zabanja oba zabanjibwa adduke buddusi. Ekyo kyewuunyisa. Bannayuganda baagula emigabo mu kampuni eno ya Umeme nene egikumpi giwera 3 ku buli 100. Kati abo tewalina webalabikira nti bagenda kusasula sente meka. Sente zisasuddwa Umeme tebasasudde migabo, basasudde kusasula Umeme esobola okutuula wansi nebala ebita byayo nejjako emisolo nebala ebiralalala nebala ababanja negamba nti kakatulina 0 nereka bannayuganda ng'ebabbye. Era ffe tulowooza nti kino ekyokugatta amakampuni era nga bwe twakiwakanya luli kyalimu okupapa. Era ffe tulowooza ng'aba opposition nti endagaano eno abantu bagikosezza ng'endagaano endala zonna ezinajja era ezibaddewo okubba omuli w'omusolo. Tetulina kinene kye tuyinza kukola mu parliament eno nga bwe mugiraba ebintu ne babireeta akawungeezi babiisabuyisa. Olwaleero Deputy Speaker aleese okuyitamu kw'ebitabo okwa omubalizi wa gavumenti Auditor General n'aga nti obudde buweddeyo muteekeeko buteesi kukkiriza era parliament n'ekigenda maaso n'ekiyisa nga tebatunudde yasinziddewa ogamba nti omuwendo ogwa Umeme gwenkana bwe guti. Tebigenze mu kakiiko akekenneenya aka parliament ensonga eno olw'obudde obutono. Ekintu kino tekiguddewo leero. Ebbanga lino lyonna tekijjangako mu kakiiko akatunuulira ensonga ku lwa bannayuganda. Kyenyamiza
netubadde tubagamba ebbanga lyonna tieno gavumenti tena kinene kyeyinza kukola mulina okuteeka obuvunaanyizibwa mu bantu oba mu gavumenti ezikiikirira abantu. Auditor General ya Auditor General toyinza gikuba mu stamp ogaye nti gyowagira. Bano bakola bubadi bamanya nti mwogere ekyawaggulu bwe munadda wansi abantu bajaga nti twawonyezaawo buno buli bwo bwavaawa nabulira bwava mu gavumenti okujja mu parliament. Nze sinza kuba mu ngalo nti Auditor General akendezeza obukadde kyeneewuunya ebbanga lino lyonna lwaki batwala obudde okutuddukanya netudduka eno netudduka eri ng'ekintu kyandibadde kisobola okuwulirwa nekyekanyinanyirizibwa akakiiko akakiikirira abantu. Twatuuka nga tumanyi tuli mu 54 ne bawongerako 7 kakati tugenda mu 7 naye nze ndi ku budget committee. Budget teriyo. Budget kitegeeza State House. Budget etegeeza classified account eri wansi wa president ne government eri buyinza. Sectors enkulu nga education temuli maanyi, health temuli maanyi. Lwaki ngamba bwenti tewali ssomero wadde lya seed school pya litambudde mu masomero gatali. Tewali kusasula bulungi abasomesa kwolaba okujja kubagamba aba science. Bwogenda mu byobulamu tewali health center n'emu mpya gye bazimbye ng'ate etteeka ligamba nti buli constituency erina okuba mu health center 4. Ewange Bwama tewali industry ya mugaso gyolaba etambula. Enguudo zonna bazisazeeko temulimu ene project mpya. Kakati wetwogerera sente ezisinga ku budget kukwata ku muntu wa bulijjo kusasula misaala ng'ate emisaala kitegeeza butakola mirimu kuba tewali kitambula. Kati sente ezineewuunyisa ate okuba nti ate budget egenze waggulu. Priority areas ebintu ebyandibadde bifiibwako ebyobulimi tewali wadde phosphate bank nti bagaba ebigimusa. UCDA bagigasse ne Ministry ya Agriculture naye tewali wadde ndokwa n'emu egabiddwa mu districts zonna. Kakati kitwogerako twogera kufuna sente zigende mu nsawo nekusifu mpozi n'okulwana entalo zetulaba South Sudan ne bazijja ne tuziyisa buyisa ng'abatalina buvunaanyizibwa. Ulaba biri Congo M23. Kakati bannayuganda bo beekabira. Nze mbagamba ewaffe Mawokota nti musooke muteeke emmere ku mmeeza mwerwaneko ng'abantu kubanga tetulina muntu atulwanirira. Gavumenti eri kulwayo, abavubuka bonna tebalina mirimu, abantu babatwala mu biyumba Dubai, abantu bali mu mbeera nzibu nnyo naye tetusuubira suubidde nenyo mu budget. Bw'owulya PDM eswaza emiruka egimu girina abantu bangi nnyo noga nti ogiwadde milioni 10. Milioni 10 ogiwa emiruka naddala wano mu Buganda obanga abaduulira obuduulizi. Abantu bafuna 20,000 30,000 ate nga alina ozizaayo. Abantu babajjako nguzi wabawulidde ku radio nga president atambudde okulambula ebya PDM. Kati PDM nayo kifuuse kyabyobufuzi ku buwejjera abantu balina balowooza babaleetedde enkulaakulana ng'ate babaleetedde buddu.